Olunaku lwaleero okwogera ku mwala gw'e Nakivubo, muganda waffe Mwami Hamisi Kigundu gwali mu kuzimba. Twebaza ne sekwebaza Mwami Kigundu ono olw'okuvaayo n'ebirungi n'enteekateeka ennungi y'okuzimba omwala gw'e Nakivubo n'ekibuga okukitereeza okutwalira awamu. Era tukubiriza bannayuganda bonna naddala ba local investors okujja okwenyuyigira mu kukulaakulanya eggwanga lyabwe. Tunyolwa wamu oba nnyolwa wamu n'abasuubuzi abafunye okutaataaganizibwa awamu n'okwonoonebwa ebintu byabwe naddala mu mataba oba mu mazzi agayingidde n'okwanjaala we bakolera. Nina kye njagala okuwabulamu era n'okutegeeza abasuubuzi baffe nti newankubadde nga waliwo obuzibu buno naye mbasaba tubeere wamu era tuwagire enteekateeka za hamu olw'ensonga nti ebirungi ebizirimu nkumu ate nga bigenda kugasa ffe bannayuganda. Ku nsonga y'okwononerwa ebintu abakola oba abakola omwala guno gubeera insured era mubeera mu clause mu contract gye bayita force majeure. Force majeure kitegeeza nti ebigwa tebiraze tebirina kumuvunaanibwako wabula naddala ng'ebyo amataba musisi awamu n'embeera y'obudde ey'enjawulo ng'entalo n'ebirala. Wabula gavumenti ya Uganda, gavumenti yammwe bino yabimanya nti mu kukola emirimu nga gino wasobola okuggwawo obuzibu nga bwe butyo era n'ekola ministry ennamba gye bayita Ministry of Disaster and Preparedness nti gavumenti yammwe eri armed to teeth neetegefu okubayambako mu mbeera ng'eno era mu budget ne ssente gye ziri nga ebitongole ebirala byonna oba ebitundu byonna ebibadde bikoseddwa mu mbeera ez'enjawulo. Minisitule eno ekulirwa Engineer Hilary Onek. Mbasaba mwenna naddala abakulembeze b'abasuubuzi oba omuntu yenna ssekinnoomu okuwandiikira minisitule eno esitukiremu mbagirawo okujja okuyamba abasuubuzi naddala okubaliyirira ebyo bye boonooneddwa. Buvunaanyizibwa bwa gavumenti si bannabyabufuzi okuyamba n'okubanga bakolera bannayuganda kuba baba bafuna essente ezimala era weeziri ezikola ku bintu nga bino. Era bwensabira abantu bannabyabufuzi obutakozesa mbeera yonna ey'okubonaabona kwa bannayuganda ne bagibalaatiramu ne banoonyezaamu ebyobufuzi. Sympathy vote technique tekyakola, twagala bakulembeze boogera mazima. Mbakubiriza abasuubuzi okuwagira enteekateeka ya hamu kuba egenda kuyamba ffe. Awo hamu wazimba omwala wagenda kubeerawo bannayuganda nga mmwe mukolerawo.